Obusibe bugwa abasibe ba NUP omwenda bateereddwa bakkiriza emisango naye bakyali gomite. Manyo babyawedde naye mwebale kuyimirira naffe naye naffe tubasuubiza musigale nga mwinde naffe tunayimirira nammwe. Ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo. Yoga ayibeena okutuweza emyaka 33 ng'otudde ku nnamulondo y'abajjajjaabo. Tukuloopera Honorable Nammeere akyankalanya Honorable Balamu. Speaker Oboth asabye Betty Nambooze bakireke okuvunula byayogera abizze mu Luganda naye yejjusizza anti abikyusizza kifuula nnenge. God's principle is that love what you've gotten. Yagamba yagala kyakuwadde. If you don't get what you prayed for, oba tofunye weenaalemu, love what you've gotten. Yagala nnyo Nambooze ow'NUP. Sinze Specioza nabadde nnoonya views na comments munsonyiwe. Bannange si enze Specioza. Lwaki abantu bagayibwa Specioza? Kyeze kityo okubanga abantu bagayibwa Specioza. Just nabaddeko mu albumu yange nga ndi mukulaba ku bifaananyi nenda okulaba nga ndaba akafaananyi ka Bobby nga nga nkalabamu twakekubiseddeyo ku kapate neŋŋamba why nanoonya dda viewers likes ne comments neŋŋamba kati kansuuleyo akafaananyi kano. Ebyo n'ebirala bisaaye ku Fik Media. Fik Media. Akawungezi ka leero bannayuganda babadde mu ssanyu oluvannyuma lw'okukitegeera nti abasibe ba NUP omwenda abaakwatibwa emyaka 5 n'emyezi 2 egiyise mwana tubateereddwa era bano akati balya butaala nga bulago bwa nkoko obutasibwamu muguwa. Bano kyategeerekese nti basobodde okukkiriza emisango era ne babeera nga ate bwe bato babata. Bulinga ennaku z'omwezi 3 Julayi beene abayongera ku myaka egyo gy'aba asobodde okutuula ku ntebe kuva ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Olunaku lwaleero ebijakuzo bisobodde okuba nga ate wamu n'emmisa ekwatibwa wali eri ku church eya Watoto wali ebweyogerere era abakulembeze ab'enjawulo bayogedde ebigambo bingi ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nga Mmengo ekiiki ekulembeddwa mu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Abantu abamu bwe balaba ebiri mu bitundu by'ensi ebirala nga batandika okugamba nti obuwangwa butukuumira emabega, batandika okubijereegerera. Ebika tebirina kye bitegeeza. Temubawulirangako. Okufukamira kinyigiriza abakikola, gw'atakikoze lwakikuluma. Ate yo gavumenti ya wakati ekiikiriddwa Prime Minister Nabbanja Musafiri era ng'ono yasomye obubaka bwa Pulezidenti. Your Majesty Leonard Muwenda Mutebi II, the Kabaka of Buganda, Your Royal Highness the Nabagereka, the Katikkiro of Buganda, Owekitiibwa Charles Peter Mayiga, of Uganda, and the entire nation, I wish to congratulate Your Majesty the Kabaka of Buganda Leonard
Muwenda Mutebi II upon the 33rd coronation anniversary. Oluvannyuma lw'okuteebwa kw'abasibe aba NUP omwenda Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform agwakulisizaayo era bw'atyo n'abasaba banywerere ku mazima era basigale ku mulamwa. Banange mukulikeeyo nnyo mbakulisaayo engeri yonna yonna gye muvuddeyo si kikulu. Engeri yonna yonna gye muvuddeyo si kikulu. Ekikulu muvuddeyo muli balamu. Njagala mumanye temuyina musango. Njagala mumanye tubakkiririzaamu. Njagala mumanye Mukama ali naffe. Njagala mumanye nti muli ku mazima. Temuyina musango. Ensi yonna ekimanyi temuyina musango. Temuyina kikyamu kye mwakola. Temuyina tteeka n'erimu lye mwamenya. So saagala mubeerawo nga mwekubagiza. Njagala mumanye nti tubakkiririzaamu tubeesiga. Muli bazira. Muli bazira, muli bazira. Nze nganze munsula ku mutima baganda bange. Tugenda kulwana, sigenda kupowa sirisa mukono. Tukola buli kimu kye tusobola era tujja kuwangula. Ekyo njagala mubeere nga mukimanyi. Ndaba ebifaananyi bingi nnyo eby'abaana abatulugunyiziddwa. Embeera gye muyiseemu si nnyangu naye bye tunaabyogera. Saawa zino sirina bigambo okuggyako okwebaza Katonda okulaba nti nsobola okubalabako wadde mbalabako mu vidiyo naye olunaku lumu nja kufuna omukisa mbagweko mu kifuba. Olunaku lumu tujja kufuna omukisa tukwataganeko mu ngalo bwe tuti nga tuli bawanguzi. Kijja kubeerawo. Speaker Oboth wamu ne Honorable Betty Nambooze Bakireke basesezza abantu oluvannyuma lwa Speaker okwogera mu Luzungu nga Betty Nambooze yamuvuunulira mwanattu bigenza okuba nga bikomekereza nga Betty byavuunula ate Speaker si byayogedde. Wakiri God's principle is that love what you've gotten. yagamba yagala kyakuwadde. If you don't get what you prayed for, Bw'oba tofunye weenaaleemu love what you've gotten. yagala nnyo Nambooze ow'eniyupu. I want you to continue supporting them. Ayagala muyongere okutuwagira mmwe. You have no choice in the next 5 years. Mu myaka etaano egiddako temulina kyakukola. But now the way we're working together with them, Naye engeri gyakolagana naffe obulungi because Speaker has never come from Mukono, tewabangawo Sipiika ava Mukono. we are going to work with them. Tugenda kukola ffenna. We are going to work with the MPs, the mayor, the division, central division. Ba MP, Came with the mayor, councillors to me. ne meya wa Central Division yagendayo dda ne bakansala ewuwe. And there are so many things that we can be able to do. Era bingi mazima bye tujja okukola nabo. We shall create more roads tarmacked here. Enguudo nyingi Mukono zigenda kweyongera okuba koolaasi. Because how would God pick somebody from Chungu? Kale Katonda alonda ki omuntu w'ekyungu? Should have been somebody from Nakabako. Tiwakiri oba yali badde ow'Enakabago mu kigagga. Kyala yalabiddwako ku mukutu omugattabantu nga ataddeyo ekifaananyi kye wamu n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku lwaleero avuddeyo n'akakasa nti ekyamazima si espesiyooza wabula ekifaananyi ekitaddeyo kubeera ng'anoonya views wamu ne likes kubanga naye ayagala okubeera ng'amanyikibwa. yanze nkugina bannange si yenze space yo. lwaki abantu bagayibwa space yo kyeze kitya okubanga abantu bagayibwa space yo Just nabaddeko mu albamu yange nga ndi mukulaba ku bifaananyi ngenda okulaba nga ndaba akafaananyi ka Bobby nga nga nkalabamu twakekubisa eddeeyo ku kapate neŋŋamba owaayi nanoonya dda viewers likes ne comments neŋŋamba kati kansuleyo akafaananyi kano abantu bankomentingeko nga simanyi just nenkateekayo naye ensobi gye nakoze nenteekako nti Bobi Wine yalina ebiviriviiri amaaso mamyufu kegamba nenteekayo nenjogera ebigambo ebyo awuliddeko agamba muyakwana kiki yali teyankwana temwayogera tetwayogera just kyali kifaananyi era nga bw'omanyi omuntu nti mubeera ku pate ne serebu nemwekubya ekifaananyi kati awo enekubisiza ekifaananyi ate abasibe ba NUP nga bakulembeddamu Machete awo n'asobodde okuba nga asiima maama we
n'amugamba maama weebale kutwagala weebale kutuzaala ffenna ng'abadde abasibe era weebale kusigala ku nsonga. Nsembayo okwebaza bakadde baffe maama w'Amacheta aliwa maama gy'oli bannaye neebaza maama oyo. Waliwo abantu waliwo ab'ekitongole ky'amakomera lwe baatuuka ne bagamba ne bannaye maama woyo yasoma kyenkana ki ne mbagamba teyatuuka yadde mu P2 ng'alemeddeko nnyo alina gwe wekka. Banne nze first born wa maama oyo. Maama weebale kutuzaala ffenna abasibe. Obadde ojja n'otukyalira ffenna nga toyawuddemu nti oyita Macheta yekka n'otuyita ffenna. Mukyala Kalanzi maama Kintu Abdallah muganda wa Mwase Patrick mwanyina wa Kato gwe senga w'abasibe bannange waliwo kanso omukyalo w'enkizo bannange yeetodde mu basibe n'empuli yange ennaku enkwata bamita Shifra Lukundo. Najja ne tumuvuma ne tumugamba nayo waayi tuli mu kufa akawunga n'agamba kantetenkanye. So bannange sirina bingi bya kubagamba naye neebaza mwenna abayimiridde naffe okuva gye twatandikira paka wano we tukyali kuba sijja baga nti paka we tumalidde simanyi oba byawedde naye mwebale kuyimirira naffe naye naffe tubasuubiza musigale nga muyimidde naffe tunaayimirira nammwe.